Mbaniza nnyo ku YouTube channel yaffe Nava Media nange mwana mwalawo Asha Nava na matoba nange mwasibye mutya muli mutya kansibire nti muli bulungi ddala tenga gwo mulungi atulaba oba atuwuliriza nkujukiza nti subscribinga nyigawo awali akadebulirwe tuleta tuberenga tukwa notification munange ngawo manyi bya social media byote bigwayo hey Shanita namuyimba aka Badblack munange yabude na yamba ya mwana mwala Sitya losi Patricia namwamba ya namga Patricia olimba Patricia wajje mu lubuto Patricia olimba nsinti olimulade nenge for chimanyi wajje mu lubuto namugamba abortion not for everyone dear daughter but inshallah you gonna be fine don't worry much love from mami munange yatokomosa omugambo namugamba alimba tiyabadde mulwadde yajje mu lubuto simanyi oba byebituufu oba mama Jona yakitemye atenga munange ne Patricia tatudde yamuzeemu yamwanukudde naga omukyalo oyo mulaba mu bifaananyi mukyala mukulukulu mukazi mukulu simanyi lwaki nsonga lwaki yayogedde bwati munange simumanya ate saagala muwa nnyo platform kumwogerako ekituufu kiri nti mbadde mulwadde ate nga munange sewulira bulungi sobola kulya ate nga siwulira bulungi munange yamuzeemu okugamba tuulakalira wuliriza Patricia kyeyaze mami Jona kuba omukyala simumanyi ate mu kifaananyi alabika nti mukyala mukulu so sisobola kumuyizaamu amaaso naye ate era sibelivinga nti abayina okukola ekintu ebakyo waliwo ebintu ebimu bewesigaliza for privacy tomanya maaso awo oba omuntu asobola kikole engeri yonna oba ki yo privacy nga tositolina kubigira mu mawulire ate era sisobola kuvaayo neŋŋamba wamma abantu nga improvinge amawulire omuntu oyo ge yakoze ate awo mba muwadde amaanyi kuba era kyayagala ayagala kale vaayo tukakase ki nze nzikiriza abantu bange wamma abaze mundaba nga ndi muto paka kati munzikiririzaamu and I can never disappoint you engeri gye wandisemu post eyo emalamu amaanyi eri abantu abatamanyi naye kati ensonga lwaki ze teyankoseza kubanga it was just a post of course etali even real kola interview ngaze bamukutya banagenze dda ne mukyalo ewa mama wange ankofatinge balaga bambi banzikiririzaamu nyonyonyonyo so fanzi waffe abatusapootinze so sisobola kutwala mu kisogo for granted so njagala okufiira abantu bange abali eyo you know how the ghetto queen does it. Hi everyone, I'm Nabakoza Patricia. I want to thank you for your prayers and support that you've showed me. I'm feeling much better now. I had a throat complication where I couldn't eat, I couldn't talk, and sometimes I couldn't even breathe so well. But right now, I'm on treatment and I've been discharged from the hospital. I'm back home and I'm still alive, so I just need your prayers. Keep praying for me. Don't get so worried. I'm a strong girl, so I also need you guys to be strong for me. I love you guys so much and may God bless you.